Olunaku olwaliro tukuleetedde emboozi ku paapa omukazi eyafuga okumalira ddala emyaka 2 yali mugezi nnyo ate nga munyivu ddala. Yali asobolera ddala okuvuganya n'abasajja mpozi n'okusingawo. Toseguka osobole okumanya. Tuli ku CBS FM UG omukutu omutongole ogw'ebyafaayo Radio Buganda. Munaffe nkujjukiza okusubscribinga kwatanaba kusubscribinga mu ngeri yemu bw'oba onyumiddwa bye tukola okwoneka mu kigalaawo era mu ngeri endala otuwe n'endowooza yo wansi awo mu comment section. Nze Emi April Nakawombe era nga watali kumala budde tusimbudde newankubadde ng'emboozi ya paapa ono omukazi teteekebwa nnyo ku mwanjo era nga batono abagimanye nga n'abalala babuyita bulimba n'abamu balowooza nti ze zimu ku nfumo z'abajjajjaffe naye wattu ebyafaayo tebirimba anti n'Abaganda bagamba nti awali omukka tewabula muliro. Kale nno singa emboozi eno ebadde ya bulimba teyanditeekeddwako nnyo ssira mu mikutu gy'amawulire egy'enjawulo era nga tonnawakanya sooka owulirize ate mu ngeri yemu naawe oyongere okukola okunoonyereza kubanga ebyafaayo tebirimba ate mu nsi muno buli kimu kisoboka. Kyetuva twasalawo okukuumira mu kumanya nga tukuleetera ebintu ebyewuunyisa ate nga bituufu mu puroguramu yaffe wabula okumanyako era nga watali kumala budde tusimbudde okusinziira ku bakugu mu kunoonyereza era bannabyafaayo okuli omukulu Spacha ne Habichet okuva ku ssettendekero wa Flinders e California era okusinziira ku mikutu okuli ogwa Live Science, akatabo k'amawulire akamanyiddwa nga Smithsonian Magazine, ekitabo ekimanyiddwa nga The Chronicle of Popes and Emperors ekyawandiikibwayo mu byasa bye 13 nga kyawandiikibwa omukulu Martinus Polonus n'ebirala n'emikutu gy'amawulire emirala. Tufubye okuleetera obulambulukufu bw'ensonga eno tusobole okukusigira ekifaananyi ekituufu ku nsonga eno. Abakulu abakugu mu kunoonyereza okuli Spacha ne munne Habichet bagendera ddala buziba okusobola okukakasa obutuufu bw'ensonga eno n'obukakafu obukwatikako mu bulamu obwa bulijjo, physical evidence. Era wakati mu kukola okunoonyereza kwabwe bakizuula nti ddala kituufu paapa ono omukazi yaliyo era nga si byampewo oba si mboozi wabula paapa ono yali akulembeddeko enzikiriza eno ey'obukatuliki okumalira eddala emyezi 25 n'okusoba enju nno nga gy'emyaka 2 n'emyezi egigwamu. Abakulu mu kunoonyereza bakizuula batya? Bapaapa baakulemberanga mu budde obwo amanya gaabwe gaayolebwanga ku binusu ku bintu mu mulembe ogwo ebyayitibwanga monogramu oba kale katugambe nti ebimu ku bibakwatako byayolebwanga ku kye twandiyise ekinusu nga mu kaseera kano oba mu mulembe guno mu bapaapa kye bayita coat of arm naye nga mu mulembe guli kyayitibwanga monogramu era nga monogramu zino baazikolanga olw'okuba nti bapaapa abasinga amanya gaabwe gaabanga gafaanagana. Kale nno baakolanga monograms zino okusobola okwawulirangako bapaapa bano n'obufuzi bwabwe nga bwe bwatambulanga. Nakugambye mu mulembe guno tebakyakola monograms naye bakozesa kye tuyita coat of arms. Kakati monograms zino zaayolekanga ebyakwatanga ku bapaapa bano era nga kampani emanyiddwa nga Medieval eyatondebwawo eyo mu kyasa eky'omunaana ye yalinga mu mitambo gy'okukola ebinusu bino okwoleddwa amanya g'abapaapa. Ebinusu bino twandigambye nti byabanga byoleddwako logo zaabwe oba siginicha zaabwe mu manya gaabwe okusingira ddala nga bagasirisizza era nga kyabanga bwe kityo eri buli paapa eyabeerangako mu budde obwo nga buli paapa yakolebwanga ekinusu ekyenjawulo okwayolebwanga ebimukwatako okumwawula ku balala. Kakati bannabyafaayo okuli Spacha ne Habichet mu kunoonyereza kwabwe baazuula ebinusu nga byoleddwako amanya ga paapa ono omukazi eyali ayitibwa Johannes Anglicus oba muyite Joani. Gono yaliwo mu kyasa eky'omwenda kyewandiise 9th century wakati w'emyaka 856 ne 858 era okusinziira ku banoonyereza bano oluvannyuma lw'okuzuula ebinusu bino ebyali byoleddwako ebikwata ku paapa ono omukazi Johannes Anglicus oba muyite Joani bagamba nti buno bwali bujulizi obukwatikako physical evidence obukakasa nti ddala paapa Joani oba muyite
ewa Nina mu lw'abajjajjaffe nti ddala yaliyo era nga yakulembera enzikiriza y'Obukatuliki okumalira ddala emyaka 2 mirambirira n'okusoba. Abanoonyereza Spacha ne Habichet bagamba newankubadde nga waliwo abawakanya nti koyini zino ezaazuulwa nga zooleddwako amanya ga paapa omukazi zaali njingirire, wabula nabo bakiwakanya nga bagamba nti kampani ennene bweti era eŋŋundiivu eya Medivo yali tesobola kujingirira koyini zino, newankubadde nga abamu bagamba nti paapa Joan oba muyite Johannes Anglicus ye yali ayitibwa paapa John ow'omunaana, wabula okusinziira ku banoonyereza Spacha ne Habichet era baazuula ebinusu ebiriko amannya aga paapa John ow'omunaana agambibwa okufuga wakati wa 872 ne 882 era nga banoonyereza Spacha ne Habichet bagamba nti ebinusu ebyakolebwa ku mulembe gwa paapa John ow'omunaana nti ate balina engeri gye baatandika okubikyusakyusaamu ng'omulembe gwe gwolekera okuggwako, era wano we baasinziira ne batuuka ku nzikiriziganya nti eno teyali nsobi. Kampani ya Madiva ebinusu bino baabikyusa n'ekigendererwa, naye ng'awo baagenda okubikyusakyusa nga ye paapa omukazi Johannes Anglicus oba muyite Joan yali amaze okufuga, era nga bo bakakasa nti ebinusu wakati w'omwaka 856 ne 858 biriko paapa ono omukazi Anglicus Johannes oba muyite Joan, wabula ebyagoberera biriko paapa John ow'omunaana. Abanoonyereza bano bongerako nti obufuzi bwa paapa omukazi bwandiba nga bwavungibwavungibwa oba nti bwanyigibwa wakati awo awali paapa Bendikito ow'okusatu ne paapa Nicholas eyasooka, abalambikibwa nti be baafuga mu myaka 855, 858 ne 858 okutuuka mu 867 nga bapaapa bano Bendikito ow'okusatu ne Nicholas eyasooka bwe balambikiddwa, naye nga bannabyafaayo era abakugu mu kunoonyereza bo bakakasiza ddala nga bwe baazuula ebinusu ebyoleddwako amanya ga paapa ono omukazi Johannes Anglicus, era nga ebinusu bino byayolebwa wakati w'emyaka 856 ne 858 era nga byali birambikira ddala paapa ono omukazi amanyiddwa nga Johannes Anglicus oba muyite Joan, newankubadde nga mu nnambika y'abapaapa bo abanoonyereza bagamba nti obufuzi bwa paapa ono omukyala bwandiba nga bwavungibwavungibwa oba nga bwanyigibwa mu bapaapa bano ababiri benkugambye Bendikito ow'okusatu ne Nicholas eyasooka. Bannabyafaayo bagamba nti paapa ono omukazi yagenda n'asoma theology mu kyasa eky'omwenda wakati mu kweteekerateekera obufuzi era n'akuguka bulungi okusobola okutwala obukulembeze mu maaso. Mu ngeri yemu nga ntandika nakugambye nti ekitabo ekimanyiddwa nga Chronicle of Popes and Emperors ekyawandiikibwa omusajja Martinus Polonus nakyo kirambika bulungi ensonga eno, era okusinziira ku musajja ono Polonus mu byawandiika mu kitabo kye alambika nti paapa ono omukyala Anglicus Johannes oba muyite Joan yazaalibwa mu ggwanga erya Bugirimaani, bw'atyo n'asomera mu Athens era bwe yavaayo olwo n'ayolekera e Roma okutandika okuyingira obuweereza. Omukyala ono n'ajja ng'akuzibwa mpolampola, wabula nga ye yali yeetwala ng'omusajja era ng'abantu ba bulijjo bo tebaategeerako nti yali mukazi, baalowoozanga nti musajja, era mukazi wattu yenyigira mu buweereza ng'ebyafaayo bimwogerako ng'eyali omukyala omuyivu ddala era nga yali asobolera ddala bulungi okuvuganya n'abasajja era nga yali wa kisa kiyitirivu. Wabula okusinziira ku nsonda ez'enjawulo ebyafaayo byogera ku mukyala ono nti lwali lumu nga bali mu buweereza era mu lujjudde lw'abantu, awo nno omukyala ono nti ebbanga ddene yali ayina olubuto, wabula mukazi wattu nga tamanyi lunaku lwennyini lwa kuzaalirako, era wakati mu buweereza ng'abantu bonna bakuŋŋaanye omukyala ono paapa Johannes olubuto lwatandika okumuluma era bw'atyo n'azaala omwana nga wa bulenzi, era ng'ekifo mwe yazaalira mu kakuubo akaali kamanyiddwa nga Sacra oba giyite the Sacred Way, nga mu kaseera kano awantu awo wayitibwa Shandy Street, ng'ekitundu kino kiri wakati wa Colosseum n'ekereziya emanyiddwa nga St Clement. Era ebyafaayo byogera nti paapa ono omukyala olwamala okuzaala awo wennyini
ddiini abantu we baategeerera nti bulijjo si musajja, bulijjo mukazi, newankubadde nga ye bulijjo yali yeetwala ng'omusajja era ng'abantu ba bulijjo bo baali bamanyi nti musajja. Bwe batyo okusinziira ku byafaayo bimwogerako nti abantu baanyiga ne bajjayo amayinja, bwe batyo ne batandika okumukuba amayinja era bw'atyo omukazi wattu amayinja ago ne gamujja mu budde. Okwongera okumanya ebisingawo ku nsonga eno ojja genda ku muyungagano gwa kompyuta gwa internet oteekemu ebigambo monogram of pop who ruled between 856 to 858. Ngambye ojja kuteekamu ebigambo monogram of pop who ruled between 856 to 858. Mu ngeri y'emu okumanya ebisingawo ku nsonga eno ojja genda ku muyungagano gwa kompyuta gwa internet oteekemu Chronicles of Pops and Emperors by Martinus Polonus. Mu ngeri y'emu osobola okukyalira akatabo k'amawulire akamanyiddwa nga Smithsonian Magazine n'emikutu gy'amawulire emirala okuli ABC, Life Science, Daily Mail n'emirala mingi. Kale nno bw'atyo paapa omukyala bw'alambikiddwa ng'obufuzi bwe bwaliwo wakati w'emyaka 856 ne 858 newankubadde nga bannabyafaayo bagamba nti obufuzi bwe bwanyigibwa oba bwavungibwavungibwa wakati w'abapaapa okuli Benedicto II ne Nicholas eyasooka nga be balambikibwa okufuga mu biseera bino, wabula nga biri ebinusu bye nakugambyeko monograms zirambika bulungi nti Paapa Johannes Anglicus yafuga mu biseera ebyo era nga monograms ezo oba ebinusu ebyo byali birambikiddwako obubaka obwali bumukwatako. Kale no bannaffe tetuleeta mboozi eno oba tetuleese emboozi eno kuvumirira ddiini oba kuyingirira ddiini, naye twagadde tukulage nti n'abakyala basobola okutwala obukulembeze mu maaso era ng'omukyala ono era ng'okusinziira ku byafaayo biraga nti omukyala ono yasobolera ddala bulungi okutwalira ddala obukulembeze mu maaso emyaka wagindaba ebiri mirambirira newankubadde nga bambi yali aweerereza wakati mu kwekweka era ng'olwamumanya olw'okuba yali lubuto n'azaala bamuttisa mayinja, naye ng'emboozi eno etulambika bulungi nti abakyala basobolera ddala bulungi okuweereza. Kale ne bannaffe y'ensonga eyo. Puroguramu bagiyita wawula okumanyako, tukukuumira mu kumanya nga tukuleetera ebintu ebyewuunyisa ate nga bituufu. Kale no munaffe weetaaga okumanya, so teweetaaga kuwakana buwakanyi naye weetaaga okumanya ebiriwo, ebyaliwo n'ebiribaawo. Kale no eyo puroguramu wawula okumanyako osobola okwongera n'ogenda mu maaso n'okunoonyereza obutuufu bw'ensonga eno, so si kuwakanya buwakanya kubanga era bulijjo tuliwo kweyongera kumanya. 88.8 CBS FM.